twagala okwogera ku kintu ekiyitibwa okwematira, okwerabawo, okwezzaamu essuubi, okubanga oli mukakafu nnyo nti naawe olina omugaso era ogenda kuteeka ettoffaali ku nsi eno. One of the things that are lacking today, or maybe not today, abantu baffe tebayagala, omuntu tamanyi nti kitonde kya bbeeyi. Kino njagala okukizza ku ffenna, omwami n'omukyala. Njagala okakase ng'oli nange olwaleero nti oli kitonde ekisinga ebitonde byonna. Allah bwe yali atonda ensi eno yasooka kutonda bitonde biri byonna ebisigadde. N'atonda ebimera, ebiwuka, eby'omu nnyanja, eby'omu bbanga, eby'omu nsiko, naye mwana wattu yasembyayo omuntu n'amuwa obusigire, n'amukwasa edduniya eno, ebitonde byonna ebirimu n'abikwasa. Kitegeeza ki? Nti Katonda yatuwa obugagga bwonna bwe yali ataddewo, mwana tuye nga tabulinaako na bwetaavu, n'abutukwasa. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omwana Adamu n'amuwa ky'ataawa bitonde birala. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atonda, yatonda omuntu n'amuwa kye tuyita akli, n'amuwa intellect, n'amuwa obwongo, n'amuwa amagezi. Mwana wattu ebitonde ebirala tebirina bwongo bukola nga bwa muntu. Ojja kusanga ente nga nnene nnyonyonyo bweti naye nga eyina obwongo nga katono bwe kati, enjovu eyina akongo katono bwe kati, era weesanga naddala ng'ogenze nga mu Buyindi n'osanga akavubuka ka myaka 6 kali ku njovu kagiragira eri eddeeno, naye nga ekakubisaamu emirundi nga 30. So nga tuddaawo ng'otugoberera, otuddaawo ng'olaba, njagala weekubeko bw'oti bwetaapinga ogambe nti ndi kitonde ekisinga ebitonde byonna biri ebbeeyi.